Mwebalire ddala bakwaya n'akayimba kakalungi kaakati kanyanirize Rev'd waffe agenda otutubuulira leero Rev'd Amos Kasibante ssebo tukwaniriza era tweteeseteese okuwuliriza n'obuwombeefu obubaka bw'otusibiridde olwaleero ssebo tukwaniriza. Tusabe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mbalamusizza bannange mu Mukama waffe. Ntuuse okusaasira kwange eri abo abalwazizza oba abalwadde era n'abafiiriddwa. Mukama abagumye era abawonye. Okubuulira kwange kujja kwesigama nnyo ku kitundu ekyasomeddwa ekyokubiri mu Makko essula ey'okutaano olulinyiriri olwa 21 okutuuka ku lwa 43. So nga ate era ne Zabbuli ey'ekinaana oba n'ekitundu eky'olubereberye essula 42 nabyo nga tubitunuulira. Kale tudde ku Makko. Ku Makko waliwo abantu babiri abaali beetaaga okuwonyezebwa. Asooka yali muwala wa myaka nga 12. Kitaawe ye yali omukulu w'ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya eriyitibwa sinagogue. Sinagogue kyali kifo kikulu nga kyawukanako ne yeekaalu. Tugambe bwe tuti nti sinagogue oba olumu gye bayita sinagoge yatambulanga naye nga yeekaalu tetambula. Yeekaalu yabeeranga mu kifo kimu e Yerusaalemi yadde nga yali nkulu nnyo era nga gye baweererayo ebyaweebwayo oba ebiweebwayo. Naye nga yeekaalu toyinza kugisanga mu Egypt oba e Roma oba mu bitundu ebirala byonna mu matwale ga Roma gye bayitanga Roman Empire. Ate era ne yeekaalu wali tosobola kugisitula n'ogitwala mu busibe oba mu buwambe e Babuloni abaana ba Isirayiri gye batwalibwa. Ne sinagogi olumu yabeeranga nga weema oba nga holo abantu gye bakuŋŋaaniranga ne bawuliriza amateeka, so si kuwulira buliwulizi mateeka naye n'enzivuunula yaago. Nti bwe tubeera mu kitundu bwe kiti etteeka lino tulituukiriza tutya? Era sinagogi eyo
mwe mwava naddala abantu ng'Abafalisaayo. Ffenno tulina ekifaananyi kibi ku Bafalisaayo kubanga tulowooza nti Abafalisaayo be bannanfuusi. Weewaawo mu bo mwalimu bannanfuusi, naye tekitegeeza nti Omufalisaayo kitegeeza bunnanfuusi. Abafalisaayo baali bayigiriza b'amateeka. Era abamu ku bo bawagira Yesu, oba Yesu yabasiima. Munajjukira Yusufu ewali Emasaayi, ne mujjukira Nikodemu. Nikodemu yali Mufalisaayo, yajja ewa Yesu n'agamba nti mmanyi nti oli musajja yava eri Katonda. Kale yali sinagogi. Kati omukulu muwala we yali alwadde, naye ne bamugamba nti waliwo omusajja ndowooza nnabbi naye abuulira ayina amaanyi ate era n'okuwonyaawonya. Kale nno n'atambula n'asaba Yesu nti nkwegayiridde jangu ewange owonye muwala wange. Kaakati Yesu aba atambula agenda ew'omusajja oyo n'atabulwa, katugambe n'abeera oze ekigambo ky'Oluzungu interrupted. Wali obadde ng'olina gy'ogenda n'obeera interrupted obanga oli mu bwangu, naye ekintu ne kibeerawo, oyinza n'okuba ng'olina appointment naye ekintu ne kyekiikawo. Ne kikuluwisa. Ne Yesu bw'atyo yalwa. Ekimulwa ensonga emu nti yayita mu bantu bangi, ebibiina, crowds, ate nga tebaali mu nnyiriri. Tewaliwo basekawutu babagamba nti kati musimbe olunyiriri luno, naye crowd yagiyitangamu buyisi. Naye mu kibiina ekyo mwalimu omukazi, n'amannya ge tetugamanyi. Omukazi oyo yalina ekibonoobono, nkiyita kibonoobono ky'ekikulukuto ky'omusaayi, mu Luzungu gye bayita nti hemorrhage, nga kimuluddeko emyaka oba 10 oba 12. Kale nno omukyala yali mu mbeera mbi mu buli ngeri, nti yafiirwa omusaayi mungi, ng'ayinza kugamba nti bano abagamba nti hemoglobin ndowooza yali ntono mu ye, kwega yali mulwadde mu ngeri eyo. Muteebereze bw'obeera mu nsonga eyo ebintu by'okozesa. Ebintu by'okozesa bino biwero, bino biki. Mukazi wattu eyo ennaku gye yalimu. Naye ate waliwo ekirala ekyali kibisinga byonna. Bw'osoma mu kitabo ky'Abaleevi mu ndagaano enkadde oba Leviticus essuula 15, bwe munaaba musobodde nga muzeeyo eka mukwate Bayibuli musome essuula eyo naddala ennyiriri olw'19 okutuuka ku 25, nti omukyala bwe yabeeranga mu nsonga ng'alowoozebwa okuba nti si mulongoofu. Tetugamba bulongoofu oba hygiene, naye oba ritual, nti ne bwakukwatako obutwasi bw'ati ayinza okwonoona naawe n'ofuuka atali mulongoofu. Kale omukyala bwe yabanga n'ekikulukuto ky'omusaayi obanga agenze mu nsonga ng'amala ennaku 7 ng'ali mu isolation,
naye ate ono bwe yabanga ng'alinganga bwe yali nti omusaayi gujja buli kiseera alina ddala hemorrhage, oyo nga abeera yekka, kwegamba ng'afaananako ng'omugenge. Sigamba nti obulwadde bwe yalina bwali busobola okukwata omuntu omulala naye nga asobola okufuula abantu abalala abatali bayonjo, contamination. Ekigambo contamination kankyogereko bweni. Abamu ku ffe twakulira mu maka nga bw'okwata ejjiraasi oba ekikopo ekinywebwa mu cyayi n'okitwala mu kinaabiro, ng'ekinaabiro ne bwe kiba bino eby'abazungu kati ebyajja ebirungi ogira bugizi mazzi wali, n'otwala ekikopo ekyo ng'abamu kati nga nkisengange taddayo okukwata ekikopo ekyo. Nti ekikopo ekyagenda mu kinaabiro ne bwe bakyoza ne bwe bakifumba mu mazzi sobola kinywera mu cyayi, ndowooza mulaba obutali bulongoofu bwe bubeera. Kale omukyala bw'atyo bwe yali si mulongoofu, naye alaba Yesu amuyitako. Omukyala n'asooba ne yeenyiga mu bantu, ayinza n'okuba nga yagwa wansi mu magulu g'abantu abalala asobole okukwata ku Yesu, ku ggemo lya Yesu. Yenna amanyi ki kyakoze. Nti era amangu ago ekikulukuto ne kikalira, n'awulira amaanyi, bajja gamba nkoze Yesu awo n'abuuza nti ani ankutteko? Bagwira n'okukwatako, bwe tebaamutegeera. Yesu n'agamba nedda, waliwo ankutteko, ng'alina ky'ayagala. Omukazi ng'atya ng'akankana n'avaayo nti nze ssebo, nze nkukutteko, onsaasire, mbadde mulwadde naye bwe nkukutteko mpulira mu mubiri gwange emponya. Yesu n'amugamba nti genda mwana wange, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Ebiseera ebimu ŋŋenda ne ŋŋamba nti ffe nze naawe, naye nadda ffe abaweereza, singa twali bantu abawonya nga Yesu, singa twali bantu ng'oli bw'atubuulira ekizibu kye oba tumanyi ekizibu kye ne tumulaalaasa naye nga tumusaasira, ne tumwagala n'ekizibu kye ky'alina. Nzikirize njogereko ku kantiyite eddiini. Abamu olumu ku mmwe muyinza okuŋŋamba nti nedda, ffe tetuli ba ddiini, twakkiriza Yesu, okulokoka si ddiini. Naye tetujja kudda okuwakana ku bigambo ebyo. Kankozese ekigambo eddiini, oba oyagala kuteekawo okulokoka kiteekewo. Era n'ogamba nti bannange, eddiini ekwata ku mwoyo, the soul of the spirit, naye tekwata ku mubiri. Bwe tutyo olumu bwe tutera okugamba, naye tetuba batuufu. Eddiini ekwata nnyo 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 ku mubiri. Eddiini ekwata ku mubiri gwennyini, the body. Olaba kaakati nze bwe nali nkyali mu secondary school nakuŋŋaananga n'abalokole mu ekkanisa ey'obulabirizi ekako, ŋŋenda ne nkuŋŋaana. Naye waliwo engoye z'otaayambalanga.
bw'obanga muwala waliyo enviiri z'otaabeeranga nazo. Olwo ebiseera ebyo kati nno byakyukamu. Ng'oli bw'ajja ng'alina ebirevu, obanga alina obulevu wano ku nnyindo bwe bayita mu start, nga balokole bagamba nti munnaffe tolokokanga, omulokole tafaanana bw'atyo. Mukirabye kye ŋŋamba? Nti temulowoozanga nti eddiini ekwata ku mwoyo gwokka. Eddiini ekwata nnyo ne ku mubiri. Mbawe ekyokulabirako ekyokubiri. Kati baŋŋamba nti e Uganda ebintu nno bikyuseemu. Bw'obanga oli mukyala n'ogenda e Namirembe e Kasidro, tebakukkiriza kuyingira mu Kasidro ng'oyambadde empale empanvu ng'oli mukyala. Tebyaliwo n'ebyo naye kaakati obirabye. Nti oba bayinza n'okutunda olugoye lwo nga lumpi ne baga nti sebakola Yesu toyingira wano. Lwekyo bwe mbagamba nti eddiini teri ku mwoyo wabula eri ku mubiri, mukitegeera? Eddiini eri ku mubiri ku bintu bingi. Bw'ova mu yaffe eya Kirisitu n'ogenda mu balala, bayinza okugamba nti omukyala bw'ati bw'ayambala tasobola kuyimbira mu muzigiti nga tabisse ku mutwe gwe. Eddiini eri ku ki? Eri ku mubiri. Eddiini eri ku mubiri. Kaakati olumu eddiini ey'omubiri esiba nnyo. Eddiini esiba. Eddiini eyinza okusiba ng'olujegere olumu. Njagala mbabuulireyo kano akagero si kayiiye. Bwe twali tusoma obwawule muno, ffe twasoma emyaka 4, kati nno basoma 2 oba 3, twasomanga 4. Ng'omwaka guno ogusembayo ewala ne tubeera eyo. Nze nno baali bantumye 7 mu kibinge, naye olutalo olw'1979 ne lungobayo, nenkomawo nenkola placement mu bwamu busumba bulala ng'obwetula n'obwemaganjo, bwonna bwali busumba bumu obwo. Maganjo ne tula zaali Kkanisa zakawempe ali namalayo emyezi nga 5. Naye lumu mukyala w'omwawule n'omukyala omulala bajja ne baga nti owange student naye sinaba nakubeera mu diikoni, tulina kitwagala okubuuza konze ki, nti omukyala bw'abeera mu nsonga asaana okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe okufuna Holy Communion. Ne mbabuuza nti lwaki mukimbuuziza? Nti baatugamba nti bwe tubeera bwe tutyo tetusembera, era ffe tetusemberera ddala. Ne mbuuza mukyala mwawule nti omwami wa mwawule yagamba ki, lwaki tomubuuza? Naga nti awo mwawule yalina byakkiriza, naye twayagadde naawe tukubuuze kubanga oli muyivu, olina mutendekero. Nali sikimanyangako nti abakyala bwetyo bwe baayisibwanga. Ne mbasumulula era nasuubira nti nabasumulula. Bagamba nti nedda omukyala omuwala yenna ne bw'abeera mu nsonga waddembe okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Era bwe waba waliwo omuwala n'omukyala kati amwiza, oba mmwe abalina abaana abawala oba abakyala oba bannyina mmwe, mubagambe nti tewali kigaana mukyala oba muwala kusembera ng'ali mu period. Tekiba kituufu ntaba mulongoofu abeera. Oli bwaga nti lwaki ogamba bw'otyo, mugambe nti Canon Kasibante ye yayogedde.
kale mulabye abakyala abo nabo baali basibe kumpi ng'omukyalo ono bingi nnyo ebitusiba mu mubiri. Lwaki nyenze mu ssaako eyo kubagamba nti eddiini tekwata ku mutima gwokka, ekwata ne ku mubiri, naye ate olumu bw'ekwata ku mubiri esiba, olumu esiba. Otuuka mu mawanga agamu mu Africa ne mu Uganda mulimu ennaku zino kye bayita FGM, tagisanga bakikuyu yadde ebadde egenda ekendeera. Ni amawanga agamu mu Ethiopia, Yemeni, doza ne mu Egypt, Eritrea, ebitundu ebimu mu Uganda. Temugamba nti yokka lukye yokka, nedda, nayo ddiini erogerako okugjawo ebintu ng'ebyo. Wayinza n'okubaawo olutalo ng'abantu beesibye ku kintu ekyo. Aye n'osanga nga abakiwagira si basajja bokka, n'abakyala, oba nga abakyala bekisinga okukiwagira. Eddiini tebeera mu mwoyo gwokka, ebeera mu, naye eyinza okusiba mu mubiri oba okkuta. Naatera okumaliriza naye kanjogere yo kano. Nja kukozesa obugambo obw'Oluzungu lwa nsonga nti eby'Oluganda nnyinza obutabifuna bulungi oba muyinza obutabifuna. Ekisooka ye approach, ekyokubiri closeness, okusemberera omuntu. Olumu kizibu nnyo okusemberera abantu abakulu. Abantu abakulu nga bwe mumanyi, abafuzi naddala mu nsi ng'ez'ewaffe gye tuva era mumanyi oli oyinza n'okugamba nti bannange ani amanyi gundi anantuusaayo, nina ekizibu naye naatuuka nti ew'omukulu, kubanga oyita mu mitendera mingi okutuuka eri abakulu. Nyinza n'okugamba abakulu ng'abasawo. Wano nno we tulina omukisa nti bw'olwala ne bw'obeera Kasibante osobola okulaba profesa n'akukolako. Naye waffe ne profesa yakozeeko, oteeka okuba nga oli muzito mu buli ngeri yonna. Ndoza kati bwe njogera ekigambo approach, closeness mukitegeera. Oba olumu n'okutuukirira abakulu ab'omu Kkanisa oba Kereziya kizibu. Era mubiraba nga bwe wabeerawo emikolo, waliwo abalina ebifo eby'oku mwanjo ab'amannya ebifo byabwe gye balimu. N'olwekyo si kyangu kutuuka wali kaŋŋambe kankiyite bwe nti a place or house of mercy. A place or house of mercy. Era bakubuuza oyo ani agenda, ogenda wa? Ne bakukomako n'odda eri ebbali. Kaakati olumu ne Katonda naffe bwe tumutegedde abamutuukako balala, mpozi paapa oba ani. Naye kye tuyiga mu Yesu tyatulaga nti Katonda asembererwa. Katonda asembererwa. Asembererwa omukazi ng'oyo yalina hemorrhoid. Asembererwa nga ggwe atalina koolina, atamanyiddwa, bagamba nti little known. Gwe bagamba n'okugamba nti no walwadde oba wafiiridde Bungereza ne bagamba nti waliwo eyafudde munnayuganda nti yani nti gundi nga n'erinnya lyo balyogera naye ng'abantu tebalimanyi kubanga yani oyo. Naye eri Yesu olina ky'oli. Eri Yesu omukyalo ono yali omulwadde w'olukonvuba n'amuwonya, yasobola okusemberera Yesu. Si lwa photo opportunity. Olumu abakulu bajja twagala batukuba ebifaananyi nabo. Nedda, ono si yali anoonya, yali anoonya kuwona. Kale baganda bange ne bannyinaze bakizibwe n'abalala
naawe omwami ye mwami Ongom abadde asaba era afiiriddwa, manya nti toli wala na Yesu, nti si gwe osemberedde Yesu naye yakusemberedde, yatusemberedde. Kale tukwate ku kyambalo kye tumusabe atuwonye. Omukama abeere nammwe.